But I mean, if you act for more than 6 months a year. Olwaleero abatwaliddwa lirekulu e Mulago balabiseko mu kakiiko ka Parliament akembalirira ka Public Accounts Committee okusiga ekifaananyi ku mbeera eddwaliro mwe liri n'ebyetaagisa naddala mu kaseera kano ak'okuteekateeka embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi oguddako. Mu kakiiko kano akakubiriziddwa omubaka wa Mawogula Goreti Namugga, Dr. Sam Ongeng akulanga akulira eddwaliro lino gy'akawaŋŋamulidde ng'eddwaliro ly'abakyala e Mulago, the Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital, nti buli nkuba lw'etonnya eddwaliro litonnya ebitagambika. When rain comes, as an ED of the facilities, you're just worried which place is going to leak now. There was designer challenges where the roofing, the nails were put in the valley, and with the aging process, when there is any leakage, there is actually water pouring into the facility. Agamba nti ng'oggyeko obuswavu n'abalikoleramuko n'abalwadde baba mu katyabaga kennyini nga batya okutambulira mu mazzi oba oliawo n'ebisenge okunnyuukirira ate ne bibagwira. It is dangerous for the staff. When the floor leaks and you walk, you can easily slide and injure yourself, leave alone the electrical challenges and also the walls basically peeling off. Ategeezezza nti ensonga eno bagitegeezaako dda bekikwatako era oluvannyuma lw'okwekenneenya akasolya kaalyo kalina kutikkulwako olwo nno baddemu kulisereka buto ku ssente obuwanana. We made a report about this, contacted the Health Infrastructure Division of Ministry of Health. They have assessed and they have actually recommended that the roof needs to be replaced completely at 1.3 billion. Ng'oggyeko obulabe buno agamba nti n'abakozi ku ddwaliro batono nnyo nga ku bakozi abasoba mu lwenda be beetaaga balinako bina bokka ekireetera abasawo okukola ensobi mu mirimu gyabwe. Neonatal unit where you have different categories of patients. The critically sick requires like 1-to-1, but as we stand off now, we are like 1-to-6. 1 nurse to 6 babies, which is unbearable. Agamba nti n'abaana bazaalibwa mu ddwaliro bangi baba tebatuuse nga waliwo n'abamu ababa beetaaga okulongoosa kyokka nga tebalina mukugu yenna kwekebejja baana bano ne beesanga mu kattu ate okuddusa abaana bano mu malwaliro amalala agalimu abakugu okusobola okutaasa obulamu. 45% of our babies who are admitted in the NICU are preterms. 45. They are less than 32 weeks and they require to be checked in their eyes. We don't have a specialist doctor basically to check these babies their eyes. Ensonga y'eddagala ettono ku ddwaliro agamba nti ebasukkako buli lukya anti n'olumu bawalirizibwa okwewala eddagala mu malwaliro ga gavumenti amalala ng'eryabwe liweddewo. The supplies from national medical stores have never increased since 2019. We're giving us 2.5 billion. Our patients are increasing. It is the same. 2, the patients have been asking us to start seeing their children, and that demand has gone to our parent ministry, and the ministry has actually requested us that you need to start seeing these children at delivery. We have delivered so many babies in that facility. They want to come back and receive the services. Kati ababaka baagala mu mbalirira eddako eddwaliro okwongezebwako ku ssente kubanga lirina ebizibu nfofoolo. Bw'otunuulira bajeti yaalyo baaliwa budget last financial year 24-25 baaliwa billion 33. Dokita akugambye nti eddwaliro lyalibaddemu billions nga 5.8. Eddwaliro ly'abakyala e Mulago okulizimba evvuunike lyatimwa mu 2013 olwo nno mu 2018 ne liggulwawo mu butongole okukola ku nsonga za buli kika ezikwata ku bakyala nga lyawemmenta obuwumbi obukunukkiriza mu 9. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV. Some of the patients